Okubeera n'obulimusi buteesobola era ne bannamagoye beekubira omulanga eri Paalamenti nga bwe bazze basosolwa olw'engeri gye baazaalibwamu naddala abaana abato mu masomero gye basomera olw'abasomesa butamanya buzibu bwe basanga omuli obutalaba bulungi nga n'omusana gubayisa bubi oluusi ekireetera abaana bano okuva ku by'okusoma. Wabula Paalamenti ey'ekkumi yasobola okukendeeza ku misolo egigibwa ku bintu bannamagoye bye bakozesa omuli gaalubindi ezikozesebwa mu musana, ebikofiira n'ebirala, ng'era Paalamenti kati esuubiza bannamagoye okubazimbira ekifo ekyawamu ekyenkalakkalira omuli eddwaliro, ekifo mwe banaabangulwa mu mirimu egy'enjawulo n'ebirala, ng'ekifo kino kyakumalawo obuwumbi 5. Ng'era okufuna ensimbi zino Paalamenti etegesewo ssabbiiti nnamba okuva ng'ennaku z'omwezi 5 mu mwezi gw'okubiri okutuusa ng'ennaku z'omwezi 10 omwaka guno mwe basuubira bamuzira kisa n'ebitongole by'obwannakyewa okubakwatirako okuŋŋaanya ensimbi zino. We would like to establish a one-stop center for the albino community. There are quite a number. Many are concentrated in particular parts of the country, but they are all over the country. They are vulnerable to many issues, and not a lot of people know about their problems or speak about them. So we want a center where they can come and be assisted to organize their lives. Wabula bannamagoye bagamba etteeka lya bannamagoye bwe linaayisibwa mu Paalamenti ey'obuvanjuba bwa Afrika erya bannamagoye okukiikirwa mu bitongole eby'enjawulo baakulyaniriza. Era okusinziira ku Olive Namutebi akulira ekitongole kya bannamagoye ekya Africa Foundation for the Albino, bannayuganda kye balina okusooka okukkiriza nti bannamagoye bantu ba bulijjo era nabo beetaaga okuganyulwamu mu nteekateeka za gavumenti ez'enjawulo n'okweyagalira mu nsi yaabwe nga bannayuganda abalala. Ng'era etteeka lino lirina kuyisibwa ne mu Paalamenti ya wano. Tuliko we tutambula bwe luba lugendo saagala kudduka nga sinaba kutambula. Kati bwe tuba tutambudde nga Honorable Speaker bw'abadde nze ndaba tulina progress gye tukoze, sandyagadde kudduka nnyo ku mateeka nga ne basics tetunnazifuna. Kituufu tulyetaagira ddala bwe libaawo mu East African Parliament era tuli mu East Africa. Weewaawo nga twagala naffe eriri particular ku Uganda naye tuyinza okukola steps ezisooka nakyo tujja kituukako. Kuba already batulaze nti bajja okukola bye twagala. Sunscreens ezo baali baziteekako musolo munene. Mu ssabbiiti ya Paalamenti eno abantu aba bulijjo basuubirwa okukyalako mu Paalamenti nga n'ebitongole eby'enjawulo byakwolesa emirimu gyabyo egy'enjawulo. Joanita Mbabazi, KTV, Amalindirire.